owa Juliana Kanyomozi afudde so ng'ate ne kaddamu omulala afiiridde mu bulumi. Toseetuka galindirire mu bujjuvu. Asuubire nti muli bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo mbasaasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, abafiiriddwako abantu bammwe, ssaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima, abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. So ng'ate mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mbagaliza buwanguzi mu buli kimu kyonna kye mutuusaako engalo. Gwe yakaneeyungako olunaku olwaleero, mukwano gwange nnyongera okujjukiza nti waneeno ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawono ssaakaate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera nga twebulirira, kale bambi ngenda kusaba subscribing teekako akadde butereevu tojja kwejjusa. Era nga sinnagenda wala, mukwano gwange ngenda kuba ate nkujjukizaako ogendeko ataawo ku YouTube channel ya mwana muwala ayitibwa Sarash. Genda bugenzi oteekemu Sarash Media, butereevu ojja kuba omufuna. Otuuka ku channel ye bambi subscribing ateekako akadde, like nga video ze, commenting emunanga ate naye asobole okubeera nga akuweereza mwana muwala oyo. Naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala, kantandikire ku faani wa Juliana Kanyomozi. Omukyalo ono bambi abadde ayitibwa Nalunkuuma Roy, era nga bambi abadde faani nnyo wa Juliana Kanyomozi nnyo nnyini ddala, wabula nga weetwogerera bambi Katonda amujulidde mu bulamu bw'ensi eno. Juliana yavuddeyo nga bambi mwennyamivu, ng'awulira ennaku olw'okuvibwako, bambi faani omukulu ennyo bw'ati, abadde amwagala nnyo, abadde amwagira nnyo mu bintu bingi. Kale nno bambi tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe, agulamuze ekisa, era bambi agumye emitima, abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. So ng'ate nga bakaddaama bakyeyongera okubeera ng'ate bafa, ono afuna bamuggyemu ensigo, ono bannange bino na bino. Emunanga ate era olunaku olwaleero waliwo bambi kaddaamu omulala, oba tumuyite enkuba kyeyo, abadde akola ate mu nnyumba y'Omuwarabu wali mu ggwanga erya Saudi Arabia, era ng'ono amannya ge abadde ayitibwa Nayigaga Sarah. Ono bambi naye bw'atyo Mungu amujjuludde, afiiridde mu ddwaliro, abadde mulwadde nnyo nnyini ddala, era nga bambi ono gy'afiiridde Katonda naye bw'atyo amujje mu bulamu bw'ensi eno wetwogerera ze mbuyaga bambi ezikaza engoye. Tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe, agulamuze ekisa, agumye emitima, abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano weeyongere okutegeera byabadde bitya mwana muwala ono, kugamba biki ebigenda mu maaso, yafiiridde mu mbeera ki, abaffe abafamire bali ku ki. Naye nga ngenda kusaba tambuza ebifaananyi bye, tambuza akatambi kano kasobole okubeera nga tekatuuka ku bafamire, basobole okubeera nga bambi balaba bategeera nti omwana waabwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno, era banoonye engeri yonna esoboka okulaba nga akomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda, asobole okubeera nga ate bambi aziikibwa. Kati nno nange nga ogensobodde okubeera nga tenkutuusako essaawa eno yennyini, naye nga ate toseetuka, ngenda kuba ate nkomawo n'amalala mangi nnyo nnyini ddala. Wekanya akatambi kano, goodbye for now, toseetuka. Kyayirako ku YouTube channel ya mwana muwala Sarash Media, eteekamu Sarash Media, subscribing ateekako akadde, like nga video ze, commentinga ku kyonna ky'oba osobodde, naye nga bye bye for now, toseetuka. Tata tugende ku messenger, tugende ku email. Jewale sebo kale baba kaneti wakangasi ka mulembe ali mu kutambula. Hello. Okay, kateledde tata. Kakati ensonga ya Nayigaga Stella, Nayigaga Sarah Harriet kibadde kitutteko bbanga ki? Bagamba ku Lwakubiri. Nkiwulira. Ese mpulira okusinziirako omanyi engeri gye tutaliyo eri batwa information. Alright. Yes sir. Bangamba nti alwala era ne bamutwala mu ddwaliro okufuna medication. Then yesterday ne bangamba bamutaddeko oxygen. Nkote bulungi nti buli kyalya kiyitamu bwekiti. Kiyitamu bwekiti. Yes.
So amawulire nze nga nze nafunye ensonga contactinga manager wa office n'atugamba omwana ali mu ddwaliro ali ku medication. Unfortunately leero kawungeezi nenfuna amawulire amabi ne ku makya era tubakubidde ali myself awalbeya nengenda ne twogera n'atugamba ali mu ddwaliro not until now naye nga batugamba embeera ekola kyegenda yeeyongera okubeera obubi is happening because omanyi okuba nga olya yakipuyisi so we want to find out exactly happening. It's because it is our first ekintu kyokka ekisoose okubeerangako. I'm even shocked. Nange kinneraliikiriza tekitubeera nze nti ennyo ne kati era mbadde sina nakyakwogera calling madam but simanyi netaaga just so simanyi nakumanya kyakwogera kakati tuteeseteese oba mugenda kuteekateeka nteekateeka kyokulaba nga famire yeetegeera mu bwangu. Tugenda kuteekateeka entambu obimanyi ebintu ebyo tosobola kikolerawo the and then ekintu ekikwatagana n'okutransportinga body it is not an easy thing. Tulina okukwatagana ne office yaffe tulina okukola ku paperwork atambuza body okuteekateeka famire y'abaana oba info y'omwana gy'ava okuba informing okukola buli kimu kyonna because it is not the family, it is to us because the contract says in case of anything of death case embassy office yaffe yeebweru na company omwana wepatu body okitegeera kyalunaku lumu alright twetaaga patience ku side y'omwana okitegedde tukoleko pawaako omulambo omubiri gw'omuntu gukomeewe gukomezeewo.